yavaawo yafa lwaki baagala otulowooza nti takyalwana yagambako nti yalekera okulwana kubanga ekyo kyokka otandika okunafuya omulwanyi nti we yabeererawo yalagawa lwaki mutandika okuzalawo omulwanyi waali era akyalwana nati kati mwakyusa sooka olindeko kayongo nze nziramu bali ababa baleeseeyo emboozi kubanga bamanyiire okunyumya emboozi n'abantu abatalina abatalyangege kubanga yafa yavaawo wali tali mu lutalo alulimu ayina olunaku lwe yali alekeredde olutalo lw'okujjako Museveni eri we bamusanga ng'agambye nti awumudde nze nali naye nze mbadde naye mu nkiiko ez'enjawulo eziri international ate naye atambula atabaala ensi Besigye Poland yaliyo ne President Kyagulanyi yaliyo Poland yaliyo Kenya atambula mu America yaliyo okujjako no bwanakyemalira tetuyita novice okujjako bano ba Museveni be bajja nga teri abamanyi ne besiba ku basemwogerere neffe gwe tulese is an international player haito genda muvunaana Kyagulanyi passport ye eyasooka okujjula yajjula nga ye Bobi Wine nga bamusasudde ogenda okuyimba mu nsi zeeyo ontegedde bulungi ye ne mukyala we passport zaabwe zasooka okujjula zajjula agenda nga muyimbi nga ba artist nga bya holiday vacation ku Kyakala nakola byonna fe abaamulabako nno mu by'okukyakala tumumanyi ti yabanga n'obudde we yagenda nga mu Amsterdam n'awumula ku gali amazzi amaato g'omu kibuga kakati ebyo ffe tebitulya nnyo kakati ffe tuli ku level debate yeno program bagala giteeka wali awanafu ate nga eno program ogimanyi yakujjako jajja so omusambi gwe tulina olwaleero ngambye akugambye foreign powers babadde bafuna bwekiti gwe kasooka eddobera wali owuliddeko nti jajja ali indicted by the International Criminal Court wali wakiwulirako wali wawulirako nti bayinza okera ku makya ne bagala tujja kukwata Muhoozi ne Museveni ng'abakyogera ye kooti y'ensi yonna wakirootako eyo yagizala wadda president ati ye muzala ffe tetukola ye byakiririza yagambe eyo teyina makulu era tebimutiisa nga bwe yazala wakalulu k'Abannayuganda lwaki yatidde omukwatako ejjinja bw'aba atabitya lwaki tamukwata kakyokubiri kugambye ffe abamenyi b'amateeka ffe boogamba nti tuli bayaaye ffe boogamba nti ati si bye tuliko ebyajajja okuvaako nenzija nenjogera ebigambo bino byonna olwaleero lweggulo ng'abanaasi bawuliriza nga tulimu ebyo obuvunaanyizibwa tubukoze ate Kyagulanyi kyasinza okukola yeyekka mu by'obufuzi akulyetinze Bakyagulanyi abangi kati mwe mwalindanga ddoboozi lya Dr. Kanokiza Besigye ku muzindaalo wano lyokka oba lya Elias Lukwago oba lyani nga bawaiswa gye tuli tetufanga olwaleero ku lwokubiri balindaani kati wano waiswa ani yamukulaga Kyagulanyi tali mukola mulimu gwe nze namusisinkana nga bali baŋŋambye nti bajja kumutta ekyo nkyogedde emirundi gyonna ne bwenkiddamu kati abamanyi emboozi eyo mugimanyi nga tuli ku parliamentary building nga nti banga yajja kukukuba era mwaluwa baali bakoze eki naye ekyantegeezesa nti ye mununuzi Katonda gwe yali atusindikidde yaŋŋamba ebigambo nti bagenda kunkuba ekyo nkimanyi kubanga omukulembeze gwosinga intelligence nagamba yasinga okuba n'ebisowaani ate byayina kati Kayongo waiswa nsumululeko Kayongo nsumululeko byayina nsumululeko ate nze nkugambye ebisowaani kati byayina ebiraba kati teri kyatalaba kakati abantu bali bamanyiira ekyokubiri yabamuwanga hard time n'avaako kadi mwako bamuwanga hard time n'atuuka wa gwe bawa hard time nti luli abawa government hard time nekola etya abantu ne bagagawala nnyo nebira ku bunkenke abantu ne bagagawala amalwaliro ne gazimbibwa enguudo ne zikolebwa ono si saakasi kuno kwenunula bya ddala tegenda koma nti ate banyenyeza ffe nga tunyenya kyo kunyenya kiki kyoyogerako kyogambe nkyabwe enkeera nenanga nti omwogezi ajja kubeera
ekamocha kusawa sata agenda tambuza bigere police tenkwata naye twayiga nti ekisooka tulina okubaawo ne ttiimu ezisomesa abantu nina okujja wano nzije nga nze mwennyini agenda okubyogera nga sibitidde nti bannange nti ono nakyemalira tukubagana naye binafusi sente alina nnyingi bannaffe abamu agenda bagulirira agulirira kati ye agenda kutemula atemula kati ye agenda kusiba asiba kati ye agenda kuleta propaganda tategerekeka ate omutemu abuuza atya gwatemulirako batemudde lwaki bakolagana n'oli omuki n'oli gwe bakolagana naye atalina musango w'amazima omutemu kubanga bagezaako kujjawo the bigger question who is the murderer okay tusoke tukitemeteme tukyunderstanding Kayongo waliwo bantu basatu waliwo Bobi Wine waliwo Museveni waliwo Bannayuganda Bannayuganda olwa constitution yatekebwawo Museveni nti wanaabangawo okulonda buli myaka 5 bakkiriza babagire Kyagulanyi emyaka 5 egyo nga kalukakola ki kagenda kubaawo mu Kyagulanyi okwebuuza ku bantu mu consultation ne babatta mu Kyagulanyi okubanga awagira omuntu okwesimba mu Arua ne bakataba mutemulireyo era ne baterayo driver we mu Kyagulanyi okwesimbawo yakampeiningira mu bulletproof era ne batta abantu 5 nga amagye ga Uganda Commando Unity eyasoma okusona yeze okutemula abantu tiimu ye ya campaign ne eyamunominatinga Kyagulanyi Robert Sentamu mwagala wabangi Nubian Ali Bukeni naye ne bamukwata singing long time partner we ne bamukwata ne bamusiba emyezi 7 olw'okunominatinga personal bodyguard we Eddie Mutwe ne bamukaba akirewo bonna DJ buli amukwatako yenna Dani Magic na kugamba nti amanyo yagatwalira mu ngalo gali mupamba mabagasiba gatukira mupamba bamuzala gali mupamba kakati ekikolebwa bino byonna ku bano ekibibakolebwako babikolebwako lwakuwagira Kyagulanyi olwa constitution eyatekebwawo Jeno Yoweri Kaguta Museveni nga bamaze okutta Bannayuganda eruwera basuka emitwalo ameka 5 kati oli n'atadakera ku macha n'akugamba nti ate Kyagulanyi ono asibya WAISWA asibya Dani Magic asibya Nubianiri asibya Machete naye nga babasiba lwa nsonga bali ku kya constitution ya Uganda tiona awagiranga kyoyagala freedom of expression si Uganda yokka ne mu Bible ne mu Quran you have a freedom of choice chovola babawo ne kyebayita ne mu mukwano waliwo okwogeraganya nti mumu ababiri we bisuka nga mumaze okwesiima temukomaawo because of the choice okugikiriza bagitwale ne mu bakadde mugikanyeko kakati emboozi efaanana bwetyo Kayongo yemboozi enafuya olutabaalo Jeno Yoweri Kaguta Museveni nakugambye nti kati yagenda ku level ya kutemula ekisooka takyasobola kustopinga kiriwo ekyokuba nti takyalina busobozi ensi kati bebayekera where there is uliriza kati ani muyekera sawa lindako kubuuza nze lindako aliko omusango gwonna okumuvunaanwa President Museveni musango ki okwerayiza kuba president that is treason guli luddawa that is treason ate golzai system muvunana biki bamuvunana okukozesa nagamba yabba enjovu mu kaveera nalowooza nti ya bulijjo olwaleero ali ku ICC emisango gye bamuvunaana gyakutemula bantu 19 Novemba 18 Novemba Kayongo abantu bafa bameka okusinzira ku mwogezi wa polisi ne Jeno Yoweri Kaguta Museveni bwe yali ayogerera olutimbe lwa CNN bafa bameka teyagamba 5 bafa muki si mukalulu sikwata Kyagulanyi kuva mu Arua kuva luukeri waffe gye batuzaala gyalina obujjajjabwe gwe wali okirabyeko mukalulu wali olabyeyo akalulu konna ne bagamba nti ne Kampala temu campaigning ne Jinja temu campaigning buli kibuga ate bakugamba bo bennyini Kayongo olwaleero Dr. Kizza Besigye akugamba nti ekibiina kye ekya FDC bakigula biliyoni 7 kubanga Kyagulanyi yali tabangawo mu kuwakanya abali bawakanyiza Museveni si bigambo byange mulimu nsi kimu abatawuliriza era byonna mbiremu
nti mu FDC Secretary General we FDC nandala mafami ni mwine Paulo Amuriat Oboy nga balifaanagana ku niba naiboti mau baja bageme sente okulwanisa n'okwitatanya n'okusirika nga bali kutugumbula omwande His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulembeze ba National Unity Platform balumba ekibiina kya NUP bakiransaakinga buli kimu ne bakitwala. Okay, naye olw'amaanyi g'abantu mu lutabaalo olwo era Museveni twamuwangula kanzije katono WAISWA